Chebando Parish. Oluvannyuma lw'okulonda okwalunga 13 omwezi ogwokusatu munnanopo Elias Luyimbaz Nalukoola yalangirirwa ng'omuwanguzi ku bubaka bwa Kawempe North n'omugatte gw'obululu omutwalo gumu mu kasanvu mu lwenda mu 39 munna NRM Farida Nambi bwe baliko mbiranye nnyo n'afuna obululu 9 mu 58. Nambi yaddukira mu kkooti enkulu okuwakanya obuwanguzi bwa Nalukoola era oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi olwaleero kkooti ekawangamudde nti Nambi ensonga ze yaleeta ntuufu nnyo era obuwanguzi bwa Nalukoola ne busazibwamu era neeragira akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okutegeka okulonda okulala. Kino kikubye wala abatuuze b'omu Kawempe North ne beewuunya n'enkola ya demokrasiya eri mu ggwanga lino. Twamulonda tumwagala bo bennyini be baleeta akavuyo wano ewambogo fe wano wetubeera buli kiyali kigenda mu maaso kyonna twakiraba. Balamu yennyini yakwata obululu n'abyola baali bamanyi tetulaba batukuba kiyagasi nga baleesa n'emmotoka ennwanyi wano waliwo olutalo bazeeyo omubaka waffe twamulonda ffe tumwagala teri kalulu nakamu ke yabba. Wano we batukwatira ne batukuba emiggo ne batwala mu drone naye ekyayo kyonna kirina ennaku abantu ababitutuusaako babeerawo mu saaluuni zaabwe batudde tebanoonya kalulu ffe twalinga ku ground kuno nga tunoonya kalulu ddo tuddo abantu ne batwesiga ne bawuliriza ekigambo kyaffe ne batuwa akalulu kati kyoyinza tugamba ssaawa ya leero kooti yeeruulinze batukubye emiggo amasasi ne gavuga buli kimu ne bakikola ne tugamba lwaki tukole kye tunasoboka musajja waffe asobole otuukayo tulabe ekiddako. Okusinziira neiva mu parliament byennyini tinabako osobola obbagula okuba million 10 ebisolo bye weetaaga kiba tekyewuunyisa kujjayo Nalukoola. Batubuulidde nti mu bbanga ettono ennyo eritaweza na myezi ng'omubaka bwali mu palamenti abadde atandise okukola ebintu ebireeta enkyukakyuka mu kitundu kyabwe kyokka ataggyiddwayo. Awo wabadde wabi nnyo obudde we buziba naye yasobola okuli omulanga gwaffe nga bafuuti soja kubanga amaanyi g'abantu gakulembera najja n'atandika okutukolamu omulimu bwe gutyo ne kati kyannaku nnyo nti bamuggyeeyo batetaaganyiza enkola ye ey'emirimu naye njagumya bannakawempe titugende mu maaso. Wabula bagamba nti newankubadde bino byonna bigenda mu maaso tebatidde era bagenda kuddamu bamulonde kuba ye muntu gwe baagala. Ffe tuli basiimu n'ekintu kye twakola bwe bakkooti eragidde tuddemu tukalonde tubakuba akavulu bajja kukawulira. Bw'oba tebasobola kuwangula okulonda bakuggyewo tetubalinako obuzibu bajjewo okulonda naye bagamba nti bakomyawo okulonda bajje tubalinze. Bonga bo balina kye baagala kuyisa okubanga eyasooka Katonda yamutwala ne bagamba tuddemu tulonde tetwagaana nera ne tuddamu ne tukola ki ne tulonda gwe tukoze ki kati ne bwe banera baddamu ne bategeka nera ne tulonda omulala nera bagenda kuddamu kye kimu. Era yefe abakyaliwo still abaana abakubwa abaana abasibwa abaana abamenyebwa still webali ate era bongedde maanyi nnyo okulabisa nnyo. Ate abalala ku banna NRM bo basanyufu kuba bagamba nti ku mulundi guli obululu bwabwe tebwabalibwa. Bakagiddwa mu palimenti ffe wano baatukuba emigo tetwalonda ne twebaza kimu nti kaavuddeyo mu palimenti naffe tujja kwetaba leero baffe babo bali. Kyokka balaze okwennyamira eri ssente y'omuwi w'omusolo egenda okuddamu nate okusaasaanyizibwa mu kulonda kuno. Batugamba tubalonde batukolere linakuba liri mayiro nnyo okuva e Kampala wali ne mulitunuulye we lifaanana kati omwana azaaliddwa nga Museveni afuga n'enkulu tuuka wano nga nkulidde wano mu ghetto mwe mulowooza ngenda kwagala ntya Museveni. Kinajjukira nti okulonda kw'e Kawempe kwetabikwamu emivuyo egitagambika omwali n'abakuumaddembe okwefuga ebyokulonda nga bakuba abantu naddala ab'oludda oluvuganya nga mwe baatwalira ne bannamawulire. Jocelyn Nakibole, Agafeeyo ku Spark TV.